bingi bye tuyitamu mu bulamu buno obw'ensi eno, bye tuwulira, bye tulaba n'ebyo ebyogerwa. Twegatteko mu puroguramu nga bwe ndaba wano ku K-News Channel Uganda. Subscribe ku YouTube channel yaffe ekutuusaako ebinyuma ate ebizimba. Jjukira nti ku YouTube puroguramu zaffe zonna w'oyagalira w'ozirabira. Buulira ne munno, ffenna tutambulire wamu. Omulungi andaba wano ku K-News Channel. Nkwaniriza nnyo n'olwaleero luno mu puroguramu yaffe nze nga bwe ndaba tukomyewo nate amannya ndi Kalimba nga bulijjo okutusangako puroguramu eno nze nga bwe ndaba. Mu nze nga bwe ndaba tutunuulira ensonga ez'enjawulo n'olwaleero luno tugenda kutunuulira bino ebiriwo nga n'olwaki tugenda okwogerako kikya UCC amateeka ge yafulumizza ng'egamba nti omuyimbi nga tannaba kufulumya luyimba wandibaddewo akakiiko mwasooka oddutwala kalutunulemu kalabe oba lusaanidde okulikodingibwa era lugende mu maaso n'okuzannyibwa ku mpewo zonna oba eza rediyo oba eza tv. Ngenda kutunula mu kintu ekyo ne ngamba nti mulowooza kiki ennyo ekyakireesezza nga tusigazizza just ebbanga lya myezi 6 okutuuka ku kulonda. Mulowooza ensonga eriddawa? Nze mu kulaba okwange ndowooza nti kyavudde ku mulundi guno naddala 2021 bannabitone oba abayimbi okwepika ennyo ne mulaga nti mugenda kwesimbawo si ku bifo bino byokka ebyowansi naye n'ebyowaggulu nga mubitaddeko, nga mulaga ate ne mulaga ennyo nti muli ku sayidi oluba oliawo etakkiriziganya nnyo na gavumenti. Kisobola okubakolera ate kiyinza obutabakolera. Ekintu ekyo kiri tuwe, kisobola obbakolera oba kiyinza obutabakolera nnyo, olw'ensonga nti oyinza okwagala okozesa oluyimba lwo oba amaanyi g'olina oyimba ennyimba ezimu nga zikuba candidate oluusi gwe weesimbyewo naye gw'osobola okuyitawo. Kati wano bagambye nti mu ssaawa zino nga temunnaba na kuyiiyizaayo muntu n'omu luyimba kubanga abayimbi bo bakwatagana, asoboga nti gundi njiyiza oluyimba ngenda gyendi kwesimbawo. Namuga agenda kwesimbawo naani nti ne Namukasa nga ate oyo yawedde agenda mu studio ng'ateekayo ssente ze nga bamukubira luyimba ng'awo okulufuluma nga kye lukola Namukasa kimujja bujja mu geemu gwe ng'oyitawo. Kati kye bava gani nedda ku luno nti sooka otubula ebyogenda okuyimba. Kati ekintu ekyo abanene kiyinza obutabanyiga olw'ensonga ne bamugaana emyezi gino 7 okuba nga talina luyimba lupya lwaleese, kuba bangi tebajja kusobola kutwala nnyimba zaabwe kulaga nti bino bye ŋŋenda okuyimbako. N'olw'ensonga abamu bayinza okkireka naga nti tugenda kuyimba, we are not going to be musically active till the end of maybe campaigns if the target was because of the campaign. Aga no, during this time ebyokuyimba tubikozesa tubiyimirize. Naye gwe omuyimbi akyali omuto atandika geemu eno eba ekalubye olw'ensonga nti gwe n'eza studio badde onoonya nnoonya nga toziraba. Kati bakugambe nti ate oyiyiza oluyimba naye ate mala ddutwalira mwami gundi atuule naawe aluyitemu alabe byajjamu, we wateeka tubonga naawe akugaa nti ekyo kijjeewo sinakindi agaye nti teekawo nti tulinda mugole nga gwe mu concept yo tekyabaddemu. I know it will distort all your desire. Kijja kutta endowooza yo n'oluyimba oluwalizi odduvaako era sikyakoze.
ye talina kyafiirwa ono yakitaddewo kuba Yesu yekkaali yaye era ajja kusigala ng'asasulwa. Naye gwe ng'omuyimbi kiba kikuyiisiza bubi. Kati nkugamba ntya nti music gw'olina okukola mu biseera bino bw'obanga okyayagala okubaako ky'okola, weegendereze nnyo mu by'owandiika, mu by'oyimbako, kuba kano ke kaseera kati akagenda okuba akazibu ennyo ng'oli asobola okweyimbamu n'akuga nti nnyabo oba ssebo nsaba ombuulire ebigambo ebyo bye wandiise mu luyimba olwo gye wabijja. Bakwadde $50,000 oba 3 oli kuba kyaliwo n'alikoodinga n'alutwala ku ddooyi n'alwetambuliza, naye tebagenda kunoonya oli yalutambuzizza, banoonya ggwe. Siga nti mbagamba ebigambo bino nti nga mbatiisa, naye we can predict the future okusinza ku bye tulaba, kuba tugenda mu biseera bya kalulu. Kati mu kalulu ne bw'oba okola jokes ng'okulakinga jokes, olina okubeera calculative. Yes, waliwo abantu abamanyiira nti nze nnyina okufuna likes ennyingi ku social media, nnyinza okweyambula, nnyinza okulumba gundi abantu bajje bandabe beebuuza ani. Naye sometimes kisembayo kiridde ggwe bali abaakulaba ne balayikinga n'ofuna likes 1,000, 2,000 ku YouTube, n'ofuna 1,000 gundi views oba 10,000 and plus, bo ne basigalayo eri nga balya. Naye omusaalaba n'ogwetikka gw'omu. N'olwekyo beera calculative, tokola nnyimba zidifaminga balala kufeevalinga ono muyimbi munno. Bw'abanga agenze mu byobufuzi, ngenda kubagirayo akantu ka Sam Mathias Walukagga k'atera okukozesa. Yabagamba nti yakayimba mu luyimba lwe nti okuyimba kuno tekwetaagisa interview. N'olw'ensonga eyo bangi bajja, naye buli lwojja ng'olina gw'ojjiridde okuggyawo, weesanga ggwe yajja okumuggyawo, gw'ogenze ye n'omulekawo. Naye bw'oba wajja ku lulwo, kitegeeza nti gwe oba omanyi ekyakuleeta, toyingiridde mulala, tolinnye mulala ku bugere, gwe ojja kubeerawo ate tebajja kukulwanyisa. Kyeyali ategeeza. N'olw'ensonga eyo ye music ono gwe tugendamu. Tugenda mu biseera bya kalulu, abayimbi bangi bavuddeyo, bonna bagamba nti twagala kalulu, which is okay, bannayuganda. Naye akalulu k'oyagala ne gy'okaagala ne by'ogenda okukozesa okukafuna, bikalculating bulungi. Osembeyo ng'okafunye oba tokafunye naye ng'osigaza emirembe. Kye kisinga obukulu. Era ekyo kye ŋŋamba ne bannange wadde toli muyimbi nti ekiseera kye tugenda mu kizibu. Oli ajja kuwa $2,000 nga tugenda okyokoze wali olutalo, naye ebiddako biba bibyo, kubanga ekyennaku ayinza n'okubanga n'ebiri tannagikuwa, gikukwasa mu ngalo nti oziina, wali ne bakkuba essasi, ebiri ogifunye nti nedda, bakkubye essasi ofudde, ebiri togifunye, bakkubye essasi bakkutudde okugulu, bagenda bakuwanika omwaka mulamba, ebiri ekyo gisobola okujjanjaba omwaka omulamba. Sigamba nti tubeere nnyo batiitiize, kubanga ate ekyo temunkwata bubi, ega nti ono atiisizza abantu bave ku kulwanirira ekituufu. No, you have your weapon. Ke kaluluko omuntu amanyi ky'anaalonda teyeetaaga kulekaana nnyo, no, obeera okimanyi. Kyobulaba bazeeyi baffe mu byalo bo tebamenyeka, nja n'obutamulaba nakulwale nga tagenzeeyo, naye olunaku olutuuka olw'okulonda n'alonda. Kati
fuba kulaba nti onyinyikiza ebirungi bye wali okoze. This time kino kigenda kutta byonna bye mbadde mupanga. Waliwo omuntu andaga nti nja kukuba oluyimba lumu lutuuke n'ebundi bujjo. Ne bwe mba sinnagenda nga bonna bammanyi. Kati bagamba nti basinzi sooka ojjukire nti nnyinziza okwesimbawo, naye nga bino tebinnajja n'etteeka lino nga terinnateekebwawo, abantu bange mbadde mbalaze nti ddala nzija oba mbadde nnyumya bunyumya nti ngenda kujja. Waliwo bingi nnyo ebiraga omuntu nti ali sirias agenda kwesimbawo. Bannammwe bo babikoze. Bwe kuba kuziika yaziika, bwe kuba kukola kinaakikola mu busobozi bwe, bwe kuba kuwaayo n'awaayo, bwe kuba kuyambako ku muntu n'ayamba. Naye mmwe abalowoozezza nti nze ndi muyimbi nga weetuulira Kampala n'osirika n'olinda kati nga wabulayo emyezi 2 oba mwezi gumu ogende opikinge nomination forms n'ogaa nti nze nja kukola bwenti njogoomye. Mukya gy'ogenda okwesimba biyinza obutakola. Biyinza obutakola. Ddamu ojjukire gye ŋŋenda okwesimba nnyina bye nkoze ebibamatiza ddala nti ddala ndi mwetegefu okwesimbawo. Bw'oba tobikoze mukama wange oyinza okufunamukko challenge. So n'olw'ensonga eyo, ensonga gye mbadde nziza okwogerako olwaleero nti etteeka lino eryazze lirina bangi be liyinza okuleka ebbali, naye naddala omuyimbi omuto weetunulemu. Tokkiriza muntu kukubuzaabuza naga kola kino nga si ggwe ky'obadde otegese. Kiyinza okuleka ggwe ebweru ye n'asigala ng'akyalimu, kubanga abamu ku abo be mulaba baakola dda. Ayimba oluyimba lumu n'aluteeka ku YouTube ng'eno kwe tuli n'afuna millions 2. Kakati ggwe nga ne YouTube tesobola kukuwa views 10 ng'otaddeko oluyimba, naawe n'oyagala obuukire oli waakoze ki? Wabuukidde. Bannange oluusi bw'ogwa bakuyita kadduwa nnema. N'olw'ensonga eyo ebimu bye twogeddeko olwaleero. Eno Eka News Channel kubeerako ebinyuma ate era ebizimba. Naawe bw'oba olina ky'oyagala, please don't hesitate. Jangu mu inbox ombuulire. The platform is there. Weeri ngajja nga naawe obaako by'obuulira abantu, kubanga amagezi muliro bwe gukukendeerako ogujja ewa munno. N'olw'ensonga eyo ngenda kukomako wano olwaleero. Mbagamba nti mwongere okusubscribinga. Neebaza nnyo. Tuli mu 2 weeks kazokadde nga tuggulawo omukutu guno, naye mutulaze omukwano, mundaze nange omukwano, kubanga okubeera nti nteekayo akantu mu bbanga ttono nnyo abantu ne mutuula ne mubulaba, kizzaamu amaanyi era kimpa okwogera ku nsonga ez'enjawulo. Ne mbasaba nti nkyagenda mu maaso n'okubaweereza, kuba bye njogera ntera okubeera omwegendereza nga mbyogera. Nze wano sirumba no, wabula njogera gwe ne weetunulamu n'olaba woogwa n'ogaa nti yes wano tulongoose. Era neebaza nnyo namwe mwenna ababeerako ne mundaba, mwongere okundaba n'ebintu ebirala byonna bitussaako. Eno Eka News Channel subscribinga, tubeere wamu twongere amaanyi mu kusomesa eggwanga. Mukama abankuumire.